Jukira Kibedi bamusiba oluvanyuma lw'okuvuma abakyala babiri. Asooka ye mukyala Rebecca Agaba awangalira mu ggwanga lya UK oba United Kingdom. Mukyala Rebecca Agaba mukyala musirifu ayine sseteze tavuma bantu. So Kibedi yamuddako n'amuvuma. N'agattamu ne famire ye n'amuvuma ebigambo ebyesitaza byesitasobola kuyisa mu kamwa. Kibedi era teyakomaawo n'avuma ne mukyala Juliet Zawedde. Juliet Zawedde mumumanyi abeera mu Amerika. Bano nno bonna bakyala b'amaanyi ate balina ekitiibwa kyabwe. Nze siwagira muntu avoola bakyala. So Kibedi bamugamba yeetonde n'agaana. N'abagamba nti yayina abanene mu gavumenti. N'asigala nga bavuma kubanga Kibedi avumye Juliet Zawedde okumala ebbanga. Avumye mukyala Rebecca Agaba okumala ebbanga. Bwe yamala ovuma n'avuma n'abaana baabwe. Kintu ekitali kirungi. Era kyetuvumirira. Kitegeera. Nende mukasana. Munende mukatono. Nekashikirize. So munange ngabavuma Kibedi ngabavuma ngabagamba nga bwayina abanene mu gavumenti nga bamugamba yeetonde ng'agaana nga bamuteekako polisi nga Kibedi yamukwatira kyanja. Kibedi ye ng'alooza byakusaaga nga bamukuba mu kkooti. Kati emisango egyasooka okumutwaza mu kkomera gyali gya mukyala Rebecca Agaba gye yamuteekako Kibedi nga bamukuba mu kkooti nga bamutwala Luzira. Leero Kibedi bamukomezzaawo. Kati mukyala Juliet Zawedde olwaleero bwe bamusomedde emisango gya Juliet era Kibedi azziddwayo Luzira mpaka nga 15. Kakati abanene Kibedi be yali agamba tebalabiseeko. Kino bannange kituyigirize. Ffenna abali ku mitimbagano okuvuma abantu, okuvvoola abantu, ne bakugamba weetonde n'ogaana. Si kirungi kyovulaaze nava ku bantu. Kakati Kibedi musajja mugezigezi. Yagenda n'alimba nga bwe mumumanyi. Mbo avuma mukyala Juliet Zawedde mbu ne Rebecca Agaba mbu kubanga mbu bavuma maama Kadaaga. Ekitali kituufu. Juliet Zawedde ne Rebecca Agaba tebavumanga ku maama. Tebavumanga ku maama Kadaaga. Era nze mwennyini nakutte essimu ne njikubira maama. Maama ne munnyonnyola maama Kadaaga ne mugaa maama. Abakyala abo tebakuvumangako. Okisegiira kubanga ye alabika abadde tamanyi bulungi biriwo. So ne munnyonnyola ne mugamba mukyala Juliet Zawedde ne mukyala Rebecca Agaba tebakuvumanga nako. Okitegedde kwa Kibedi abadde ayagalako salinnya lya maama Kadaaga. Okitegeera okulaba nti awona emisango gino. Naye bwe twogedde ne tukkiriza nti Kibedi yasobya. Era Kibedi yasobya. Kubanga Kibedi abadde alanga akatabo ka maama Kadaaga. Nze yatwala Kibedi ewa maama Kadaaga. Nze kamwa kwogera. Bwe twagenda tulabanga Kibedi ebintu byayogera tebijja mu kitiibwa kyakulanga akatabo ka maama Kadaaga. Kibedi akatabo twakamujjako. Akatabo twakakola ki?
twakamujjako. So saagala kuddamu kulira muntu akozesa linnya lya maama Kadaga mu nsonga zino. Saagala kuddamu kukiwulira. Era Kibedi wabadde avuma abantu. Ng'abagamba nti maama Kadaga yamutuma abadde alimba. Maama muntu wa kitiibwa talina na budde. Era aze ku social media ono wolumba maama Kadaga oba nnumbi. Kwa maama Kadaga maama wange. Yanda putinga so Kibedi. Era mazo bitereza. Kibedi awere nembe n'emisango gye gy'okuvuma Juliet Zawedde. Ne mukyala Rebeka agaba. Era lero bamuzizaayo eruzira. So kati mwababadde bakozesa erinnya lya maama. Maama Kadaga mbu ekyo jjako kyokka mbu MC Rich woba oli kuno. Rich senga asidi n'ennaku mwavuma maama Kadaga. Ate ze bulijjo sibirabanga. Senga asidi MC Rich n'ennaku mbalayirira amazima ga Katonda mu ggulu. Mukolera yivu nga mwetondera maama Kadaga. Mumanyira nnyo abantu baanammwe. Kubanga ebbaluwa bagenda kuwandika ebbaluwa ku Interpol. Bagenda leero obenkya. Lweki wakyaza senga asidi n'avuma maama Kadaga. N'ennaku oyo ali e Kenya eyammwe esiridde. Bukyanga omanyira abantu senga asidi. Ate musirwe kinkwewuunya. Wajja wano nononya mukyala Helen. Ne weetonda kwa bali bagenda kukwatira wano. Lweki njagala ojjukire nnyo gye nkujje. Lweki singa oli mukomera lwakubaffe. Nesibaji lwaki lwiki weerabira mangu. Wajja wano lwiki e Uganda. Ne kutwala ewa mukyala Helen. Ne weetonda. Kati gamba abo bonna buli eyavuma maama Kadaga. Kulaivu eyo gye mwaliko. Akole mangu apology. Mugende mujjeyo kividiyo ekyo ate senga asidi weetonde n'ennaku kwa Interpol egenda bazza. Maama Kadaga mwali muvuma waki. Ate ze nali sibirabye. Babiŋŋambye najjo. Nga nyeze ku bya Kibedi. Bwe muba mwavuma maama Kadaga lwiki. Nga wakyaza abantu ne bavuma maama Kadaga. Oyo senga asidi. Ate gwe nnaku oli wano Kenya. Gojja kuba mwangu. Interpol no yakubazza. Interpol yakubazza. Era ebbaluwa egenda leero obenkya. Kibedi abeereyo eruzira. Naye Kibedi kyekyali kimufumisa mukyala Juliet Zawedde. Ne Rebeka agaba. Kiki? Juliet Zawedde ne Rebeka agaba bantu balungi. Tebavuma bantu. Juliet Zawedde ne Rebeka agaba babeera mu bulamu bwabwe. Kati Kibedi abanene tayina. Ne gy'abadde alowooza okujja obuyambi. Kayagenda n'alimba eyo mbusimanya mbumbu bapalana mbulwakuba mbundi musoga. Kibedi nedda. Ekintu kye wakola Kibedi kyo kyali kikyamu. Tosobola kuvuma Juliet Zawedde n'ogattako ne taata we. N'ogattako n'abaana be. Tosobola kuvuma mukyala Rebeka agaba. Mu butuufu Rebeka agaba n'okwata abaana be maama Kaliro. Nogama mu Juliet Zawedde mu taata we yamwebaka. Oyinza kyogera mwana gwe Kibedi. Kibedi ebintu ebyo oyinza byogera. Kibedi namukubira essimu. Ne mugaba Kibedi komaawo. Wamangu olaba kisusse. Bannange tuleme genda tu personal. Wano buli omu ayina abanene. Kibedi ali luzira. Yakuba akubaawo obusimu sibajja akubye MK project generali muhozi tayagala bavuma abantu. Era abantu bangi nnyo muvuma abantu mu linnya lya General yakola akakiiko ke. Omuli ba Frank Gashumba.
omuli Tamale mirundi senior general muhoza ina abogezi be abatongole kati gwe sinikire ebinyo omaze okunwa wala jojo gwire ddalu ku bantu omalo gaiti dimwe muke project joli bakutuma wano baganda ba president bavuma abantu teri yali alabye kuba wala ba president Museveni kabe Dana kabe Natasha nga balina live tibali mu kuvuma abantu kakati Kibedi emisango gye yazza yagizanga Kibedi era omulamuzi amusindise panga 15 ebyo okuvuma abantu ne muloza nti olina abanene nokwata abantu ate kati ebintu byakyuse omuntu akulopa ali mu America ku Skype tewetaaga kujja Uganda kulopa muntu osobola okwogerera ku online wali mu court so Kibedi kakati Kibedi sagala addemu kukozesa linnya lya Mama Kadaga mama ebyo tabibeeramu naye abavuma Mama Kadaga senga asidi Interpol neja kuzza senga asidi kwate simu yo wetondere mama omugaye Mama Kadaga asonyiwa nawe naku ebintu bitabuse Interpol yakubazza kwa ebbaluwa yemaze okuwandikibwa ebyo ebintu bye mumanyirira abantu nga muri mu America eyo simanyi oli UK gyovumira abantu gyomanyirira abantu mukwano Interpol genda kuzza n'empapula zo bazisazeemu awo nno kati ensonga weetuuse munoonyebe mumanyira wano Kibedi abadde avuma Juliet zawedde ne Rebecca agaba nga basirise yalooza banafu wano bateekako Kibedi poliisi ezisukka mu 4 nagenda ne yekweka ekyanja ne bamala ne bamufuna so MC waleeta abantu abo ne bavuma maama waleeta senga asidi ate Rich va mu ntalo Rich bwojja wano e Uganda Rich bajja kukwatira wano Rich nzize nkubulira nga MC va mu ntalo entalo tezikuzimba entalo teziyamba tobula ffe twazivaamu kogera n'otunulira omuntu lwaga kati ono andeetako olutalo Rich va kukukyaza ebyo ebikazi abakazi abamu bagwa ensimbu so senga asidi n'ennaku mbalayira mujja omanyize Tamale soogera bintu bitaliyo Interpol egenda kubazza mugende mujjeyo kividiyo ekyo bangambye kiri ku peji ya Rich genda ojeyo vidiyo eyo senga asidi wetondere Mama Kadaga ojja nno kutya bajja kuteekako ekifuba ojja kutya bozanyirako tobasobola ate nga tobasobola manyi muddeyo muzisherota zammweyo e Canada ne mwekubya obuwalagi ne mwekubya emizira nolowooza oli ku maazi ebbaluwa ebeera ekyo nga bagiwandikira Interpol nga baga yalina emisango wano abantu babakomezaawo wano bangi bayitirivu nga n'abaakusenza bagamba so senga asidi agwe nako oli wano Kenya ate gwe nako gwali e Kenya wano gwe ne Interpol sina yakono just simu kukubira IGP we Kenya ne baya afande bring back that criminal wano omusango gwa desire mirembe mwagulaba ne mafia kirabo temwagulaba omuvubuka yatagala friend we nadduke Kenya tebamuza Interpol so n'olwekyo bannange so Kibedi tulumwa wamu naye yatakula gye gava Juliet zawedde tazanyirwako ate bakyala ba mirembe nze navumako Juliet zawedde ne neetonda era namwetondera kwana ndakola ensobi kazi Juliet zawedde talina kibi kye yali ankoze ate nga zawedde ayambye abantu wano amazima gogeogerwe nze era najja ku live zawedde ne mwetondera nze soogerangako naye kyekisiwo kwewunyisa naye
Juliet Zawede ebintu bye yakolera abantu. Nje sogera nakongako naye mukyala Zawede. Muwulira buwulizi. Naye munene nange namuvuma wano nga sitegedde. Ate abantu mulekerawo okumanyira abantu. Kibedi teyamanya nti family y'aba Juliet Zawede erimu abalamuzi. They have judges. Nze rawe nabitegera nti family y'abalamuzi. Nabivaamu golaba Junior nkyayisaamu abantu eggaali. Munogena n'olumba family y'abantu nga tobamanyi. Kanze bwe nategera ati mama Juliet Zawede family yaabwe y'abalamuzi. Nze bansibira obwereere nze. Era obo ina family ya mwengerimu abalamuzi. Bambi jangu ngambe. Lweki kwoli kuno my brother. Lwaki mwakola live evuma mama Kadaga lweki? Really? So senga acid. Nenaku. Mwerinde Interpol. Nenga amagezi kyokka gali nti bambi senga acid yetonde. Ne Kibedi ajja kwetonda. Ekyali kitaasa Kibedi kinnamugamba weetonde. Kwata peni n'olupapula. Ogambe nti mukyala Rebecca agaba nsonyiwa. Juliet Zawede nsonyiwa. Ebyo byaitu byali biggwa. Naye Kibedi yalooza bw'alina abanene wano teri munene agenda kuyamba ng'oli mu bizibu. Tewali munene wano agenda kuyamba ng'oli mu bizibu. Kibedi yakuba amasimu. Nga bamugamba we shall call you later. Kibedi yakuba amasimu nga bamukwata ekyanja. Nga buli munene gwakwira mga I will call you later. Gwe no saganesi. Esimu ya Kibedi bagikutekebera bani abadde bamusasula. Omuntu asobola okuteekako amaanyi. Omuntu w'essente talemwa. The world belongs to the rich. Ndoza Juliet Zawede ne Rebecca agaba be babadde basirisi. Nga muche omanya na Uganda obesirikira. Bakitwala anti bunafu. So Kibedi yali aluza ati wa amaanyi. Nenga mazima ga Katonda n'abeyimirira Kibedi babuze. Abeyimirira Kibedi babuze. Kooti ebadde nkalu. Ngani asobola okujja okwolereza omuntu aweebula abakyala. So bannaffe abali ku social media kuno ebintu byakyuseemu. Nze Junior Kyuvulanga ebintu by'okuyisamu abantu egaali nabiwummula. Kakati ensi efuuse global village. Vuma omuntu oli Canada Interpol ekuza. Nga n'empapula basazaamu. Ate yo Canada eyagala bazibe emisango. America yagala abazibe emisango. Kubanga ekizibu ekibadde wane Uganda okusiba omuntu kibadde kizibu. Kwa oyo omuntu abeera mu America bwakuvuba kyanguwa. Kasito yogera erinnya ly'omuntu ng'obeera mu ensi z'abazungu bakusibirawo. Ne wane Uganda kibadde kizibu. Kati olaba Kibedi ali luzira. Yali aganti ayina abanene. Babadde nabombo. Nenze ekyannumye Kibedi ate kuteeka mu linnya lya maama. Mama Kadaga tabeera mu bintu ebyo. Nze yakwata Kibedi ne mutwala bamuwa alanga akatabo. So bannaffe. Mama tabibeera mu ebyo. Era saagala kuddamu kulya muntu akosa linnya lya maama. Mwe basenga asidi abavuma mama Kadaga muveyo mwetonde. Kata ina kibi kye yali abakoze si muto munnammwe. Mugenda mumanyira abantu naye kuluna ajja balagirako bwerere. Wano omuntu gwosemba okumanyira ye mama Kadaga. Yekiyeringa ku parliament z'abazungu. Kati baluwa egenze mu Interpol. Gwe nakwo ojja kuddira ku bigere. Nakwo oli Kenya woba wavuma mama Kadaga walwiki. Ojja kuddira ku bigere. Gojja kuyita busiya. Akakamanyiro kamwe kabaggwemu. Okumanyira abantu. Kati Kibedi amalala gamutuusizaawo. Malala. Wana abalamuzi bakusiba.
nze Junior nina abanene olaba nkole fujjo gwalebe ko Junior alwanidde mu bbala nze Junior bwe nkuvuma nenda banga bitabuse netonda kitu kimu kugamba musole neno novuma Juliet zawe yo Kibedi ye yayitawo goge mazima tosola kuvuma bazadde ba muntu gotamanyi nako kati Juliet zawedde ne Rebecca gaba bakola Kibedi tewali bali mu business zaabwe benonyeza wa masete zaabwe lwaki oboba weebula ogamba otyate novuma n'abaana nowe mula Kibedi nze Kibedi yankubira essimu ne mugamba Kibedi kubyentegedde bagenda kusiba nangamba wa nze nina abanene bonna be yakubira bamugamba we shall call you later nze we nategera isiba bamusiba wana omugenzi isima singa teyali ona le bonsereko ne kasuko isiba singa ali bali bagenda musibe emyezi mukaaga ona le bonsereko yamala okujja ne kasuko oyo ayambye abantu ekyo kyecha amazima kasuko abereddewo abantu mulwa kwa kasuko mumulaba bwe muto ne kasuko ayina ebintu byatuyambye wano okumalawo ebintu byentalo nzewa kasuko mu respecting because he's like a brother to me nze bwemba mu bizibu n'enkubira kasuko nimuga kasuko olooza nkole ntya kyangamba kyenkola kaye ebiseera bisiga kasuko aba mutuufu kasuko yakubira isima na kasuko yabuuza isima toyinayo godfather nga teri munene ajja kuyamba isima wana abantu abayamba isima ye mukuru wange hamu yakwata setedazi wa isima awo mukomera neona le bonsereko wo tegerera Uganda ngoli mukomera ojja kulowooza oyina abanene tebajja mu misango gwe bakwata okubira omunene ajaga Junior I'm still busy kati weewale trouble nze neewala emisango era kastampi mapima munenda banga kino ekintu tekigata nze Junior ebbanga lyemmaze sirinyangako ku poliisi kwaisogera byanjwanjwa ate bwenjogera ensobi njitegeera ati kati nakoze ensobi nenoonya engeri gye njitereeza so Kibedi abeere ekyokulabirako waliwo abaana bali ku TikTok awo muwe mula abantu bana tonnafuna azikuteeramu mwe baana mwe aba TikTok ojja kuvundira eruziro otena okutya ate abalamuzi b'ennaku zino bakoowu anti abalamuzi balina abaana bajjaaji abalamuzi b'ennaku zino tebakyaseka ate ne Beiro president yazikendeeza ku misango egimu tewali Beiro so n'olwekyo kale tweddeko ku mpisa zaffe Kibedi ajja kuvaayo era nze kyembadde nteesa Kibedi awandiika apology mu kkomera aveya yetondere mukyala Juliet zawedde amugambe Juliet zawedde nsonyiwa maama nakola ensobi banne ekigambo sole kitono amale yetondere mukyala Rebecca agaba muge maama fenna tusobya kwaye Kibedi alinga mutabufu wa mutwe Kibedi wamala okwetonda bamutwale mu rehab bamukebera omutwe ogwo kwe ebigambo byokka byafubutukamu so n'olwekyo tetuyinza kukikkiriza ekyo kulaba nti mbu Kibedi naye nga ketumusabire Kibedi aveewo mbaddewo mu kooti bamuzizaayo eruzira abanene tebalabise munnange era buli avuma abantu ng'owooza oyina abanene banene kiba oyina olaba ffe ba Junior tuyina abanene kwanze mbayina naye ndi amuhambo baneze ndi hambo era iniriyo life bwonsanga weewunya Junior eyejjako Waya
nze bannanga muhambo kubanga Uganda njimanyi omuntu akuteeramu essente wano ne gakumyuka ne gakubuguma amanyuma bennowoza so bwatyo Kibedi bwakoze eki bwali eruzira wakomawo nga 15 ate era ne 15 wakuddayo nkubuulire kino nze nageze mu koti nga nkimanyi Kibedi bagenda mumuzaayo ate ne ku 15 abagenda okwemira Kibedi temutawaana gano nkuwa inside story nkuwa munda kwa waliwo omunene yakubira omunene mu polisi Kibedi bamute ne bagana Kibedi tagenda vayo kati bino mbikubuulira nze n'omulamuzi yagenda otula mu gwa Kibedi nali mumanyi banange Uganda kyovola banze kati manyi mafia system wamaze manyi state nga bwekola tanze ni mu government kyekintu ekisembayo okuba ekibi kwateri yali agitegedde ate government bantu simiti eno balwana kujjayo waliyo abalwana obusigaleyo okuyingira ekkomera kyangu nayo kulifuluma era nze junior nze kastada banga nyeze ku polisi ng'omusirikale akutte Red-Pen nga nziruka nze junior tosobola naye kupita ku polisi mbu junior jangu ne reporting kuki omusirikale bw'otuuka ku polisi n'akwata Blue-Pen sigalawo naye kasita akwata Red-Pen edduka tema mugafande let me come mbanga agenze mutoyi era nze junior police teyinza kuŋŋamba mbu jangu otuyambeko mu kunoonyereza obwo bubaddi bwa polisi kwata abantu mbu twagala mwami junior nze ayina obbayambako mu kunoonyereza kankola mu polisi tekuyita ngamba ogiyambeko mu kunoonyereza mbu naawe nojja bajja kukuba emiggo oba oloza okubayambako mbu oba otudde wali ng'onwa cyayi akagambo bakwogera ng'oyinza olowooza mbu otudde kati embooka eziri ku Kibedi baku kati Kibedi amatako gonna bagaliko bagakuba miggo ate we bakuyiira amazzi gwe embooka eri kati eyita ku Kibedi basooka ne bakusala enviiri zonna n'ebyoya ne babisa ndeka nze bannange nze ntya ekkomera era ebirala byonna tubikole naye ebintu by'okulinnya mu my road of justice nze sibiriimu nze nenya ku police I'm law abiding citizen nze banenze nze nyende mu eruzira buli avaayo agamba mbubasiyaga simanya mbu ebisajja biriyo byakola se mu dondoli senga Kibedi kyaliko banne mukomera kati tumusabire Kibedi kyenyinza bagamba goloza mbu bagamba mbwali kitalya mbu aba yebase emboko kati zimuyitako kamalirize baba ndi ku live ekisegedde ekintu ekyo akagendo nadda kamalirize pasina appointment naawe okubeera serebo nakyo nazza musango nobiranga oli ewantu bakulaba oli ku live oli najja mbw ayimirira akubuuzeeko ombuulizaki abanuge muzijeko olugezigezi I'm the only celebrity here mugende ewa kamiliyoni why don't you go to Bebe Cool beba kyanoonya amawulire ekintu kyenkoye kumbuuzaako Mbusigwe Junior please I'm tired nyambale masiki abanuge benyaka janja muri balwadde ba covid aba mwine hepatitis B mbu Junior yanku how can I shake hands with you manyicho bova mutoyi people really nzo kwera serebo mu Uganda nchikoyi as if I'm the only known person in this country. Why don't you go to Gravity? Kati eraba die immediate one. I chase people every day. Esimu yange teumura. Hello, ono Johnny ati mukamange mbadde nkubuza asiri mukamaawo. Siri mukamaawo. Banange.
President Museveni we yawamba obuyinza n'abagamba nti nze alina okumala ebizibu byammwe. Because we feel tired. Everywhere you go, people know you. Kati ate abagala selfie. Ojeya akasimu ka Kino. Sikulini yayatika mbukana have a selfie with you. Kati ona akozesa kabino okunkuba. Your phone cannot take a selfie. You see Ugandans. I don't know whether you need lectures. Oba tuwetaga babulia. If you don't have a nice phone, don't disturb me. Oina ka Kino kayitero. Bwontono zamu. Ate layititeri. Shit. He doesn't want those things. So ebya Kibedi mune bwe bityo ebiringa mbivuddeko. So Kibedi alina okwetonda. Gravity Omutujju yavumye Bob Wine. Ne gravity omutwe gwo gukola. I'm sorry to ask you. Gravity Omutujju. I think abayimbi abamu you lack what to do. Gravity, you lack what to do. Gravity Omutujju. Because oyinza otyo gamba nti Bob Wine yalina zimba amalwaliro. How? When you are sober, nga tonwedde enjaga, oyinza otyo kera ku machano gati Bob Wine, an opposition leader, ate yalina zimba amalwaliro. Let me ask you a simple question, Gravity. Wasomako ku constitution? Gravity, wasomako ku constitution of Uganda? Wasomako ku article 99? Article 99 ya constitution yegamba president ya inoku okulabirira welfare y'abana Uganda. Chovola ba mu COVID president Museveni yatuwe mmere because yali alina okufirifiringa article 99. Chovola ba ebibamba oba disasters bwe zikuba ebuduuda abantu baayo tubawe mmere ne tuba blankets because article 99 egamba president yayina okulabirira welfare y'abana Uganda. Kati obulemingo tya Bob Wine mbu yayina zimba amalwaliro. Really? Nemwe ebitu ebimbi mwogera mwasoma. Did you go to school? Oyizo okunenya usigale wako butagula mmere. Kato yuna ayagala kabampani, ayagala talkability. Why don't you go to the Ministry of Health? Nyobagati busabala wetaga edwaliro. Obusiru bwa Gravity n'oluguudo lwe yabaddeko lwayogerera ku sirukole. Even the road olugendo terunakolebwa. Ali wa Bob Wine. Bob Wine opposition leader. Omulimo gwa Bob Wine is to pressurize government. Bob Wine talina misolo. Bob Wine tazimba nguudo. Bob Wine tazimba malwaliro. Bob Wine tazimba masomero. Si milimo gye. Ijo milimo gya state jagwanga. Gravity oyina emyaka emeka Gravity? That's total nonsense. Total idiocy. Nange yasoma nsange mwebyo. I'm blaming Bob Wine kwa amasanyalaze tegaliyo. Are you stupid? Olimu amagezi gwe. No, nabayimbi mulimba. No, you are better than that. You are better than that. No, banange nedda. Temwefula ate basiru nnyo. Don't turn yourself to be idiots. Can't read the constitution. Laws. The Minister wa Health aine emirimu gye. Parliament eine emirimu gye. Emirimu gya Parliament giri ena appropriation. Okutematema sente. Oversight. Okulabirira sente z'omuwi w'omusolo. Budgeting. And legislation yokola amateeka. Kati oyinza ovuma executive mbutekoze mateeka. People, Gravity. Ebitu alisije muogereramu yasoma. Bambi ebyo bya kisiru bye mulimu. Bob Wine si yazimba amalwaliro. Emisolo wegiva ku URA nga the government etandika okutematema. Si mirimo gya Bob Wine at all. It's not. Bulemu Gravity. Bulemu wajitadde wabi. I expected you to go to the Ministry of Lands. Of Health.
health joyino ku pressurizing ezimbe dwaliro wo yagala kakati era gravity era oli musiru kakati Bob Wine atazimbe ku takali ojita public land ne bayimbi mu abamuli basiru. I'm sorry to say some of you are just idiots. How can you tell Bob Wine to build a public hospital on New Zealand? Is it did the Uganda Land Commission? Echita esumbu abayimbi butasoma. Kati ettaka lya Bob Wine public land olita lya Uganda Land Commission. Government ine ettaka eryayo. Government inane buli district erimu government ranches. Government yaina amafamu gayo. Go to government. Bakwate ku ttaka lya government bazibeke eddwaliro. Kati Bob Wine akwate kulirya. Ne gravity. Njaga erabika yekusumbwa human. Nibyo yogira kuto. Kati okay kale azimbye eddwaliro ku ttaka lye. Ennaku zino ebizibu bye tuyina. Omuntu akera kumacha na akwate ettaka nali wayo bazimbeko church. Abaana bewe bakula ne basengula church. Abantu mulekerawo gaba amataka gamwe okuteekako institutions. Bweba institution nga church ogiwadde ettaka bibere mbuwandiike. That's why amachacha gasingo bungi katiga kubwa. Kagatudde ku mataka g'abantu. Gwagabyofa. Kajetumaniza agreement. Abana bo bajja kugobawo eddwaliro. Kaliye ettaka lyabwe. Government tekkiriza nakola luguudo. Ne woba ina setting nyingi tosobola kukola luguudo lugenda wo. Because the road is a public. It's public. Era ne baba okuwaako okutuma oluguudo erinnya lyo parliament emala kukkiriza. That's why abaina amanya tuzita close. Ogende ye muyenga. Oluguudo nosanga oli yaliteekako erinnya lye mugwanya close ebyo binnya bye beyita it's a close. To a road to be named after your name. It's a process. Tebakira ku machali bakati kati dine luno oluguudo balita Tamale mirundi. No. Bane musome. Abayimbi musome. Era lulibala mu kyali agamba Edikenzo ya yomba mbokubanga komiti eyise minister. Komiti za parliament omulimu ogwaziteesawo kuyista ba minister. Neba permanent secretary. Kubanga budgeting committee yetematema set. So ebe ino kuyita head wa institution awa accountability. Era tebabimanyi. Kati zo musajja yasoma nenyende makerere. Banda babatyanga ni mukuvuma Bob Wine mbutazimbye eddwaliro. Am I stupid? Then what is the work of the Minister of Health? Where billions and billions of money are put in health. Don't be stupid gravity nawe. Twalambya kisirubyo. Yes, Bob Wine mubi tategeera ne tumanye roles. President Museveni yekaya ina mu othie omuli well-being of Ugandans wabalayira. Kati nange nzija wano nkubenda olungo omusiru. Bob Wine lwaki tozimba nguudo? Am I stupid? What is the Minister of Transport doing there? Mudeyo musome constitution. Jone emirimu mwegiri. Mu mateeka ekitongole kyokka ekirina okukwata police. Amagye tegakwata bantu. Iso tekwata. CMI tekwata. Police. Yeino kwata omuntu. Biri mu constitution. Nera temugisomanga. Kati gravity ne article esoka mu constitution. Tajimanyi musajja watu. Tajimanyi. Kati nolaba abasiru. Bob Wine, lwaki tozimba nguudo? Bob Wine, lwaki tozimba malwaliro? These idiots did not read the constitution. They don't know the rules. Bob Wine is an opposition leader. His role is to pressurize government. Era Bob Wine, baina bali ba minister. Bebaita ba shadow minister. Kumusala gwabwe tubongerako 1.5 to make alternative policy. Muhanga Kivumbi ye shadow minister wa security. Honorable Namboze ye shadow minister wa internal affairs, because it's a government in waiting. Opposition ebera ne ba shadow ministers.
Minister Internal Affairs wa government bwayogera ku kintu. No opposition shadow minister. Owa Internal Affairs akirizibwa okukyogerako. Now alternative view era temubimanyi. The problem ekiruma Uganda is ignorance. Obutamanya bwe buseggwanga lino. Mu psychology tutita rational ignorance. Abantu tebamanya tebefuula bamanyi. Nosanga omuntu ngayogera ku kitu totally kyatamanyi. Naye nabasiru abamukubira enduulu. You people educate yourselves. Educate. How can Bob Wine give out land to build the hospital, which is not public land? Government in etakaliayo. Uganda Land Commission irabirira. Nandi subide gravity ogenda ku ministry ya health nabagamba abange ebusabala teri dwaliro. Awutwandi kubidde mu ntu byogera bya magezi. Kati womale wa Bob Wine ngodde wabesije. Ngabesije lwaki amasomero mabi. Are you stupid? Let us not act like idiots namwe. We are better than that as a country. Yes, is a Bob Wine simwagala. Era Bob Wine taliba president, that I know. And I've been telling that young man Bob Wine, stop fooling Ugandans. Museveni tagenda kuvaako kati. That's the bitter fact. Era ne wamwaddo bwa chairman munamu avaako 227. So is that hard to know? That since Museveni is the chairman of NAM up to 2027, how can he hand over power in 2026? Yet his term as the chairman of NAM exceeds the direction. That's general knowledge. Kati ekyo weetaga musomesa. Namwe mutumenyeza nnyo. So me, I don't support Nope. I find their ideas are idiotic. They are non-practicable in here. Bob Wine taina plan that I know. Ebintu nebya mutabuka ku struggle yagiriyamu. Yatulimba aba America tebaliyo. Natugamba Antebe mu Ntebe. Bob Wine natulimba anti President Museveni tajja kulayira yalayira. Bob Wine is a dramatist, muzanyi wa katemba. Don't expect much from him. I think now you are starting to realize Bob Wine taina kyagenda bayamba. He's just a comedian playing his comedy around. How can you remove Museveni really? It's a joke. How can you remove President Museveni without guns? Kati mundu muina condom. So condoms kwamba laba muina condom nyingi mubeera maroji je musinzira. Hey, tugenda kujja ko Museveni ngoli muroji gwe. Do you know what it takes to remove Museveni from power? Do you know what it takes? Do you know what it takes to remove Museveni from power? Oh, muzanya buzanya. Joking around. Omanyi President Museveni afuga amawangana. Omanyi nti ne Kenya nga bateekako William Samuel Ruto yasembayo okwogera. He was the last to speak. Era William Samuel Ruto yamuintroducinganga Fathers of the Region. Do you know what it means? Another president. Okwita, let us welcome the Fathers of the Region. You think ebyo babigaba bugabi ngoli mu sovereign country? I think some of you are still young. Ino government yekyaliwo. Bana basajja teri kye bakola kiraga ati bagenda. They are still around. Projects ze bunazi balina za maaso. So akati mwababadde yo mufirie dictator. Nze junior naliye wa Bob Wine nina banga bya kifere. I got a job. Umanyize junior katonda yampa nzikiriza mangu. Nagenda okulanga Bob Wine mufere. Kati jendi nyirira. Kaize junior nzo kunsanga ko straight. Mbundi awo ndekana mbu Museveni afe. Am I stupid? Yobi abatasoma. Mugende mufe. Leave idiots to die. Now me man like me to go to the streets. Mbune karakasa. Kalwachi banagenda kusomero. Abasoma tebakozesa maanyi. They use their heads. Chovola banga parliament esobola okutuula ne amendinga ne gati president wa Uganda badamulonderanga mu parliament.
gwe omunaku atudde makindi gwe munaku gwali enasada nebo weyambula it doesn't change mpaka ngoze mu parliament ninga ababiteseza bali masuti n'okuseka banwa chai ejirimiti tebajijjako nemwasama ejirimiti tajja kuchuka didn't it change ensite yatambula so I think some of you mwino kuva in that idiocy and you start looking at the world realistically esi mujitunulire nga bweri singa bwe mwagala ebere tekibasumbu wabana Uganda you lose sleep my friend. According to what I know, President Museveni is still here. The only opposition to Museveni is his life. President Museveni aina opposition yejo. Emyaka Zivudeko is now old. Nesinga wali edwali leritunde emyaka President Museveni yandigeze najigula. Is a candidate of nature by age. Bobo ntabanga ko opposition base jetaba emyaka ja President Museveni yo opposition jaina kakati you sit down and wait kati muli badde mulinda handover nti President Museveni ajayimire kolola aba obuyinza namwe bana Uganda mwani abaloga you expect Museveni to stand in Corona bagay fellow Ugandans have now stepped down. That's a lie. It's a myth. It won't happen. It won't happen. As long as President Museveni is still alive, he will be the president of this country. Can I tell it to you? Kiriyali. Muve mu ebyekisiru byembalabamu. Abasajja batufuze 40 years. 40 years. Omusajja yakatufuga emyaka 4. President Museveni waba yakwata obuyinza ngo ine emyaka 12 olwaleero oyine emyaka 52. Omanyiti majority of Ugandans have seen one president in their life. Abanego abasinga mwakalaba president yomu majority kwa Uganda population ya abasinga obungi bavubuka myaka 35 okudda waggulu. Omusajja yakatufugana kati abo opposition mulimo because 40 years when you're opposing somebody it is now a job. Opposition mu Uganda mulimo emyaka 4 decades n'abana Kenya batusekerera. You see nagende Kenya recently nembako muna Kenya gwe nali njogera naye ninga asekerera Uganda. Do people take us serious? How can you tell people that you have had a president eyakafuge gwange emyaka 4 ngate wali elections? We have gone into elections 6 times. Kati nemu 2026 muddeyo kulonda. Nemu bana why don't you go to lodges? Nemu bere mu lodge. Instead of wasting kati muddeyo kulonda era. Akalulu tekajjako Museveni. Era Bobi Wine waba bazayo mu kulonda. Kati mugenda kulonda esaaki bupapula leero bujja kuba bwa kala kibwa bbulu. So as a country, I think we have better things to think about, and ebyo nawe omala obitegeera n'ogamba naye nfaaki. Let me live my life. Kati kyendikoze ngamba kati nfaaki. Go back and work for your kids. Genda okolerera abaana bo. Ebintu ebimu ebijja okubanze nabimma amazzi. Batenze abanyumiza nalimu mu kalulu actively. Kati goli eyo mu America werimba. Otudde Canada. Hey, Museveni must go where? Gwa muleta. Nabanega mwina akajaja. Biri Massachusetts, Boston, biri mu poko joint gye byasamidde. Bikabuye Boston. We are removing the president. Do you know what it takes to remove a sovereign leader gwe? Bikabuye Boston nga tonna gwaddalu.
This young man, this idiotic man, Anyoyo, Akuliaba na Uganda ebweru, about people power. This idiot. I'm forgetting the name. He has a very funny name. It's not a yebale, it's not a imbecile. I neviona. That idiotic man. I neviona Ali Boston. Mbobali mukujako Museveni. Mumujira keyo. How can you remove a president in another country? America baba agalo kujako Biden bajja mu Uganda. Nemu abana banopu mwetago kuba emiggo. Bobo, and you must be kind for lying Ugandans. Museveni yalwanira Hongo Kongo. Yalwanira Kuala Lumpur. If you want to remove a government, you should be on the ground. Ujakoti Museveni in New York. How? I had demon. That's why Zeseka. I love for those people. They're in New York that they're removing Museveni. People, are you ghosts? You must be kind. So we don't have an you gotta take no opposition. But never cause Simbi. Era former IGP Kayihura bwe yali ava mu police. Bakebera list abali bano amafuta ga police. Ngabo opposition mu abasingako obungi. Yeah, these people, nobody wants Museveni to go. Abantu bali mu kulya sente wano, people building houses. Gwera baba kabano poboka. Bonna bagagga bazibu. Abana babwe bali bweru. Piero iyakomyewo. Njagala ondagemu omwana w'omubaka. Show me any minister's son. Mu Piero nobody. Uganda lyegwanga nga abakungu mu government abana babwe tebasomera wano. Era Piero nebo bwadda temuba mu mwana wa minister. Ndaga mu mwana wa Geno mu Piero. Nobody. Bali Kenya, abala bali Massachusetts, University of London, wano bavaawo. This is only country. Bwegendo bikule bokedde. Bwondaga mu mwana wa minister mu Piero inkuwa sente. Oloza tebasoma, wano tebasomerawo. Makerere ba graduates. Which ministers come here for the graduates? Mawanga agakulakulana. Abazadde abamanyi babalaba mwezo university. Tumusajja billioni Dubai. Ali nyonya agende ku graduation y'omwana we mu America. Wano tebiriwo. Gumwana wa mugagga kigula ba wano. Mutabani wa Sudiru ya graduates. Makerere. Ebya wano babifiisa. Bali walala. Narabye Franka Gashumba agamba mbweri omunene alina dining ya kawumbi $1 billion. Ate Gashumba talimba. Franka Gashumba talimba kyeyogedde kitufu ng'omuntu alina billion dining ya $1 billion. Nakati gwoba gwofuna ki. So nze yovala ebintu ebisinga nabiwummula. Era omugenzi Isima singa wali mulamu. Singa yawummula ebintu ebimu. Twabiwummula. Kakati ogera n'ogamba kati nfaaki. Wange. Kansirikire wendi. Era abali mu government ze sibalinaako buzibu. I have no problem with you people. You pay my money in time. Kanzi kyali kinyombya sente. You have really supported me. Niranza abali mu government I have no problem with you people. The good thing, I now look good. Yes. Basajja munaye no basimako ekyo. My money is there. Era wenzije mu office zamwe you attend to me. Kati how can I quarrel with you? That because other people are not eating, oh, they are sleeping angry. Nkola mu UN. Do I work in UN to see who is not eating, who is suffering? Ejo milimo ja UN yera babona abona. Me am not. So don't come to my home telling me problems. Junior Sina mulimo. Hey, you will get one day. Everybody will have a job at the right time. Lekabano baveyo, you wait for them to go away. You will work. Hey, you can get man at 60 years.
Let them go. If you can't defeat them, join them. Chendiko. Government eno nobwoji walana. Omara noji kongo kako weka. The fact is, if you can't defeat them, why don't you join them? So I have no problem. Mera maroji gangenga nevas. Amweva inirojes. Kunwa biya wange. Nze chitu choke chizo kutwala musiko to fight. When the president closes lodges and bars. That's the only thing I can go. Nehati kati kanyende musiko. Kati mu Uganda chechi ntwala musiko. To fight. Nothing. Women are here. Bars are ever open. Beer is all over. Kati nyenda kunwa mwenge. Today is a Friday. I have to go to the bar. Kati how can I get time to fight Museveni and his son, General Moz? Of course I have no time. Because from here nyenda muroji kwebaka. There's a woman waiting for me. Kunkola massage. After I drive my car to the bar, then I go to my home. Now, how can I really get time to fight this government? Now, I'm Uganda mutubale muku magezi. See, mutubale muku magezi. Amatwali maroji gajute. Waneteri chisinga kutundanga condom. In fact, Uganda is importing more condoms than chocobodies. That's a fact. You didn't know. Abana be makerere condoms okazi bakozesa. Singles turning into energy. Za sabujagali ne yakayonna. Makerere ekozesa condom emitwale ina buli mwezi. Your children. Kati gwe kwata agogo na amanyi gagatemu abasoma physics. Singa Uganda yaka. People are in lodges sleeping. Kati Museveni aveka atya. Ono principal amwe mufere. Abera mu kwambala gomese ekiro kulaba president. No necho kirubongo ye kifere fere. Muganda we chairman Nyanzi. Mweno muri mu stogo chairman Nyanzi bamwadde masters degree 1. Chairman Nyanzi musanze wano makerere. Kwa I'm also reading my masters. Nange ni mukola masters yange. Mupisa and negotiation. Chairman Nyanzi mwafunye masters. Go musiru oliye yuku straight. Mbutuli mufere dictator. Baganda ba Wine bali wano boba soma. Chairman Nyanzi graduate nze. Kategori makerere. Oya oli makindi oya samiridde. Wano mchara wa Wine babi yasoma that degree ya human rights. Wine mwenyini alimukola mateka Cavendish. Kati gwali musitulwago bino bikulekawa. So n'olwekyo ffe twabivaamu ebyo kati tulya sente zaffe. Twa Junior nyirira. I look good. Nava mbanaku. Naye abanaku muli bangi naye amaanyi matono. Waliwo emyaka gy'ova mbanaku. Noga, okay, these poor people have been here. Now let me look for people who can make a change. Golaba nkyalwana n'abantu. I play sex, I go back to my home. Luvao, simaya Junior, abakazi bajja kutta. Gobwavu nga tebukutanga. Musirimu agenda kutta. Gwe wafuna empanama olaba nakugamba. Gobwavu nga tebukutanga. Empanama yakwata nnyoko nzeere yagibaleetera. Kabatubamu timwagala mani tubeere mbulamu bulungi. Era mwifuna bye mutusaako oyo muyaye ako ka Junior kafere kakati ako tekategeera gwategeere nnyo singaki. Okay, by property ovuga motoka ki zomaye naku zino sikyawakana n'abantu sooka oleete bank account yo ndeete yange leete motoka gy'ovuga ndeete yange ompa omulimo gw'okola ndeete ogwange awo tuwakane bulungi otegeere nti tugasa. That's when you realize you are nobody. Gwelete ebyapa byo byoyina nange ndeete ebyange. Ministry weeri gye nkola. Gwe just pa buloko number ne plot number. Nasaba kaye ebyapa bye yaleeta bya mulala. Alambuza bizimbe ne mugakaye.
ettaka eba buloko namba na poloti namba byamulema okuleeta alasisi werubaga nagakaye ettaka lyalaga lya Muganda nabagamba siwawe era kayo olwalabanga ensonyi zimukutte yadduka Canada kola omanyi kibi nnyo okulivinga fake life bannange kintu kibi never live a fake life the truth will always come out mbukaye yandigeze Canada akube ekyeyo singa abadde mugagga gwebuuza kaye omugambe akuwe appointment letter in any company mu Uganda gye yali akolera abantu abamu ekibasumbuwa yulaka proper jobs owezeze emyaka 5 tomanyi na appointment letter bwefanana you have never been appointed okulira olukiiko lwewamwe mu family you can't even chair a village meeting that's how bad it is ne bokwata akasimu Roses, you don't have anything. Is a junior safe faking. Because why should I live a fake life? Need to begin the work. Bane mu yigo kola. Okubira ngo werimba. Mbalaba nnyo mabala. Okuze kayo muguzo bo bereya. Mitwala 3. Mboli mugagga. I don't know when beer became a source of wealth. Really. Neno za omuntu ali kabereya Captain Morgan sente no bazeewoze. Olusi besonze bali abantu batano. Na mana gati mugagga. Omugana yebi kibyo ine bivamwe sente. Because obugagga tekitegeeza sente zoyina ku account. Byo ine bivamwe sente. Nali wano nemba awulira between having money and wealth. Omuntu yenna atayina bintu bivaamu sente. Nobo ine billion 10 ku account. Jovola bade banko kuole gamba lete ekyapa. Kuba basoma kama simukimanyi land is valuable. To have money and wealth are two different things. Kakati mwaba muli banaku naye weefaananyiriza abagagga weefaananyiriza omanya omuntu ayinza okutakolaga negwe ng'ofaanana nga junior ofaanana so you people gandi work nze mbalaba wano baakaye ekyatwala baakaye Canada they spent all their lives living a fake life and reality had to come in. Manyi olwe emyaka gyotukali yali tenejja oyina abaana oyina omukazi oyina abantu abalimba obulamu bwotayina so that pressure ye kupushinga okuva e Uganda negati ze junior nyende Canada nkube ekyeyo for what one am a planned kid nze ba planning nga tebananzaala they planned for me. That's why I always ask my dad that even if you don't give me any property, I have mine. At 27 years, I own land. I'm a landlord. Nazimbe nyumba yange yagwa. Kati, where are you going to get me? Gwe munako gwe. Mujano ne mutu tisa. Junior, ensi wechuka gwe nyoko bwe yafenze ku ngate yakukyokera ensi. Will the world change on me, not on you? When your mother got syphilis and she died, am I the trouble? Because I want to food the you want to victimize me that I'm the fountain of poverty in your family. I support you. I don't have anything to do with the poverty in my family. Don't make me a topic. Don't make me a topic. Obgavu ebukuluma kizibu bwogaga wala oyo setters jambasa. Let me tell you people, if you don't work up every day to guard the work, mujja ku ending up nga wisdom kai katika ye ku myaka 45 agenda kola mulimo ki really which job
ero basanga bali mu busero te Canada eno muzira guba kuba balinga mbuzi basenya ngamia bano bakuta ngamia bubina. And you think that's life? You think that's life? That has never been life. And you don't even feel proud. No matter I'm in Canada. What are you doing there? Disturbing whites in their land. What are you doing there? Every Tom and Dick and Harry can have a visa. But what have you gone to do? The difference. Omanyi wana abantu bali nyenyonyi ne bave yuke bajiba no walaji. Find an idiot. An idiot. No, why did you come to Uganda? I'm here to drink beer. People are traveling across the globe because of businesses. Omuntu nagenda mu meeting e Dubai, nali nyenyonyi, nagenda UK mu meeting, nali nyenyonyi, nalaba properties eziri e Canada. Go, you are traveling because the world is free. Binebya Columbus, the first immigrant. Immigrant yasoka mu America bamita Columbus. So you are following these tracks. Abantu abamu bwe muri tegira and staying at home and you start working. Some of you are tourists. Boberake UK bovaawo emyezi mukaga. Bosetolinga ke Canada bovaawo. Bokuma you were tourist. You can't get money when you were tourist. Oyinoba ekitu kyokoze banga. Kati I see you young people. Muri wasting a lot of time. Life will come to reality when it is too late for you. Abantu bali mu America tebayina chebayina. Je bali banu amyenge ayi government ziba wa sente ezobwerere. Olina gakanenda akasete ka government ndaba America esasula. Nabirawo bewaleke Uganda, they are developing. Nagamba kaye, you don't have to go to Canada. Just change your lifestyle, okay? If you can buy genocide, people will distance themselves away from you. Kayechi ya ino kwe jamu malala. Tosola fuda setting wina malala. You can't. Good for you, no bagenze bwetu. Sirwa kwati Uganda tewali sete. Sirwa kwati Uganda tewali opportunity. They are failed to know. They are failed. Because in America, you look at every place in ebizibu byayo. People have spent 12 years, 20 years in the US. They own nothing. Kwa American system muzibu. American system. Teri muntu agenda kuwa sete za bwerere. Ngane wafe Uganda. Wenubira wane Uganda no changa toina sete ne buzibango inaka kadde. Just kuba aseke. Nizo sete buzimbula nganzije ekitabo kyange. Nsoka mukuru wange hamu. Mga baba. Obaba aba Yasini nembaga bulaza wa mwerero mwavu. Nebakuwa sente. No de wa mama kadaga. Aba yakayingira ngosoze nti senga obwavu bunuma. Nomalirize no mbaganda ba president bano ba Uncle Sodo ba Uncle Toyota. Nga Uncle Toyota sente zimbuze. You end up having 10 million for free. Kati how can I go to America really? Kati eze million ekuminzijewa. In Uganda okuba oluseke you can get 10 million for free. Kati ina chokoze. Just moving into big people. Kati bangambye nti atazigaba ye speaker. Mama Anita Amongi. Mama Amongi sinna kuba ku luseke but I'm coming. Deyazadde bankomya ku gate. Njagala kujja mama kulaba ku balongo. My brothers. Siba balongo ba speaker bawala balenzi. Okay, whatever they are. Whether they are girls or boys. Mama speaker Anita Amongi. I want to come and see you. To abalongo mba chekingeko. So that I can really see how we can really tustule kubana. Shitegere. Kati nzenzire Canadans. Nsenye embalasi amanyo. Majani ya jango yole biwaba kade mi son of Merundi. I
I will not come. I swear, I will not come. Let Kaye do it. Me. Sanyemba lasa manyo. Mbunjolo busabu embarasi. I will not come. Don't even bother waiting for me. As long as I still have these legs and this head. Wano Uganda emmere ya bwerere. Usurabutuze mu restaurant ne bakuwa n'okubakalango. People eating free food. So how can I live this system really? So, but I'm not discouraging people. If you really want to go, you can study from there. Genda. Fena tuagalachi. Ila tugamba bujuni ya yatulangide. Na tugamba abebweru tetwida chetuli. That's not what I've said. Maite mwagala mazima. I'm trying to tell you that even in Uganda, people are doing okay. When abantu bayine senti. Abazina mubungi, abatazina tebazina. Wana abantu bayine senti. Mu Uganda tambolo olwe Monday. Was that you say the serious? Abantu babera mabala. Bali mukuli yambizi. Emotoka. Katugenda ku you. Tuli ku you beach. UBP. You bichu. Banange motoka zidduka mu bondi. Na akagule motoka yange UBN. Choka kati eiseke namba 2 mu myezi 3. Tuli ku bichu. Ne biseries na yegweko. Bazijjayo ki? Bazijisayo manyo. People have money. People are working. Kati waliwo abana bali ku internet yoko. Basula muyenga, abamu basula kyanja. Tebafuluma bweru. Oba babani. Oba baba Nigeria ku internet. Oba baba zungu. Nino omwana gwe nasanga yasanga okupapazi. Innocent ne mugana yegwe muvubuka gwe seto nangamanze nkolera waka mbo akolera ku laptop. Mugamba nange binjigirize. Aina abazungu eyo bafera. I don't know how they do it. Obaba logo munene baba sindikira. Banange. So Uganda is full of miracles. Era President Museveni chetumwebaza nti system eno ekyali mu leakages zikyali nyingi. Mu America ban ate mwabali Germany muri bubi kwa Germany mbamanyi bakodo. Germany bakodo. Obalwachi. So no lwecho, let us not blame. Ekivulu kya fiki famaika kyasala. Fiki famaika bambi ekivulu kye kyali disorganized. The promoters bambi abantu bajja batono fiki famaika. But fiki famaika toka ababibaawo. Sajja katu. Nasanga fiki famaika emuyenga otwali ne kasuku before the concert. Nga bambi omulaba alowooza abantu bagenda kujja. Kale bambi kyamusala. It was a disaster. Yafuna abantu 15,000. Chokate mu 15,000. Ne bali batumye nti okusomba abaana baleeta ba myaka 19 ate nga tebayingira. Kale bambi obitunuulira n'owulira nga nefiki famaika sigwa asose. Kristo pande kivulu kyasooka ne kimusala. Namala bambi n'akikuba enkuba yatonnya. Ono omukazi ono wa NTV Farida nakazibwe. Bana ekivulu ate kyo kyasala oyo. Farida teyafuna wadde omulema. Haifiki bye byamuleetera n'okuwumula ku NTV. Bali ne bulunoke. Steged. They were with Bruno K and nebatandika bambi okusala tickets. Farida yakaba. Mwebana mwezi agenda okweresa we satu ngekivulu kya Farida tikiri mu wadde omulema. Ne batulawo ku butebe ne Bruno K ne bakaba. Like they really cried. Bruno K nagamba Farida, you know what? Let's go back to Chanja. Era batuke Chanja ne bakaba. Kakati gwe fiki famaika. Woba afunye abantu 15,000. By the way baze Katonda. Farida teyafuna. Ninga bambi yali abeera kumwasuze mutya bwe yeyogeze gono. Nze Farida nakazibwe nsanyusa okubalaba kuba nango olwaleero ngaloza abantu bamwagala.
they didn't turn up. Ekyali erugogaawo Kristo Panda ebambi yabitegeka enkuba nejja. Bana enkuba yakuba Kristo Panda nakaba because bagenda ne bafuna sente maloni bambi Kristo Panda yakatola nti mweru yaddugala nafanana gravity. It was my first time okulaba Kristo Panda agaddugadde. It was that concert. Kamiliyoni amayembe tegatwala concert enkuba yava Masaka. Ate nga kiteberezebwa nti gravity yabinamu omukono kwa Bamulabude e Masaka. Enkuba yatwala show ya Kamiliyoni yasula ebidongo yava Masaka yatwita kawe Busega. Enkuba yatonya ku cricket over yokka. Era Kamiliyoni yali ne Bebe Kulu nga bali mu ruumu bali mu kwegezaamu engoye zagenda okwambala. Bebe Kulu namuga Kamiliyoni weyambule nti chichi atoloza stage tegudde nakawa nikwe mana gwo kumanya gali mayembe bidongo babironda nakawa matira inkuba kyetonya kusawa munana necha papa sire. The rain had come to destroy the stage. Era musha Kamiliyoni tewaliwo kiracyayo noneka. It was the stage. Kamiliyoni yakaba naga munkwateko bannange. Era baganda be bapalaso bamukwata bukwasi newizo nga baddaka. So fikifa Mike, you are not the first. Sigwaso se wana abantu ebivulu bibasaze unumasa mukasa. Freedom sita hakuna. They refused. Nga bagani. So it was really a disaster for Mike. Bangambi nti akyali munyivu bati ebyo bibaawo. Sabayimbi abanaddako bambite mwekanikirira cricket over nene. Bwoba oli muyimbi ng'oli nga tusobola tegeka birthday party abantu ne bajja teweetwala eri. Gende Lugogo ku Philip Omondi kesisi ewesambira abantu 10. Nembu nawo oli international star. Erinnya lyo livuga ku mizigo kwosula. Terisala. Wadde okutuuka ennaasana. Abamu abayimbi mwesizaawo nnyo. You have exaggerated your power. Kwa ofunyeeyo abaleekanyi. Muganda wange abayimbi abasinga obungi osobola n'otambula ku street nga teri akumanyi. Nze waliwo abayimbi bankubira essimu naŋŋamba Junior ntegedde ne mga sikutegedde. Nze yakuba kali akayimba. Ebaafu zijje mu luguudo. Namuga okay. Akayimba kakuba ko kali nonsensical. It didn't even move from your compound. Now how can I know you? Kati olaba fiki Mike. Ekivulu kimusaze bwekito. I think abayimbi mwetegeere. Tegera audience yo. Abamu ababawagira bali mu masabo. Abamu ababawagira Lutalo yeye kwata bawusigalo ne bashamba boy tabata. Lutalo bawusigalo be bamuwagira ne bashamba boy tabata. Era buli wakola ekivulu 15 bajjula. Mose, can you call this idiot? This idiot is calling me. I've been waiting for that guy on Cafe Javas. He didn't appear. Now he's here disturbing me. Ah! Mukwero mugamba anveko. We shall meet on Monday. There's no work I do on Friday. I'm in weekend now. Ndimu weekend. What can I nyenda muroji kwebaka? Kati I go back to Cafe Javas. Call him, tell him on Monday we are meeting. Zenyenze mu weekend. Don't disturb me. Kati Friday nkuyambe kikusa 10. Pepa in Rogers. Abantu bali masauna. Bali muzia pending. Nobongo bate bukola. Let him come on Monday. I want to end from here. So abayimbi bintu byombitegere. Figira abantu abali bakubye ku cricket over neewuma. Winnie Nuwaji. Spice Diana. Kenzo yakuba kololawo abantu bali banji. Where is Sibane Cindy bato yabwe. Where is on alien skin yali ku freedoms. Where is was it Vinka?
So abasigadde mugira mulindamu. Jagenda ofuna abantu 2 atoddeyo mu masabo nenye jajja eddagala lye wampadde nga teryakoze pipapuwa January waaba tebateeka concert mu January mukisege saa king saa ate saa singa ali tanwanja kasinga ye radio saa ayimba but izona and off alinga ebitaala bye naakulabye izona and off. When you want to meet him, there are hours waberanga taliwo. So, yolali no muloza seje fondekeredde wano. Naganya abantu okuddamu okumpita Sister Junior. I'm going to sue people. I've already told my lawyers to file complaints. I don't want anybody to ever call me Sister Junior again, by the way. And I'm very serious. I've instructed my lawyers bali wano makerere mu second year to write petition bazita batya affidavits complainants bayina ebabiyita mateeka gwe wasoma amateeka Mose. Did you study law? Wasoma agriculture? Amacho bulanga nawo omulimo gwa mu bulambu yasoma agriculture kulunda. What do they call them? Summons. Nabiraba we babiyita you learn difference. Manyi baloya mweyita balan difference. As if for us we did go to the university. Baloya abamanyira we learn different. Fete twasoma kafe betwasoma bya kisiru. We are not learned. So I've instructed my lawyers to really sue those who call me Sister Junior. I don't like it. My kids will grow up and they tell them that their dad was a sister. It's not funny. It's not funny at all. By the way, it's no longer funny. I'm going to see people. They call me Sister Junior. When you have money, it's all going to court for damages. One, I'm a respectable person. Two, I'm a man of integrity. I don't have a criminal record. I will imprison you. So I don't want that name anymore. Mama ange yalingana. My mother, young ambassador kubyeyita. Atenze, you know when my mom tells me something, I do it. Ati goba gwe wanzala anja samira nnyo manyi mugena nemetesako as if you are the ones who gave us birth. Who gave birth to us. Maba atuzala. Mutwe wesa obugezigezi as if you don't have parents. Nze me my mom is the one who tells me when I have challenges I go to my mother. Kati mnamwe munonya abamwe. I have my mom. And now after growing up I realized the power what women go through. Era abachala mwenna bali eyo big up ngosobodde owerera abaana basingo mother ekisajja kyakufunisa olubuto ne kikulekawo ekisajja kikubonya. Era bwenkula njagala kati kulwanira ddembe ly'abakyala. You people banange mtemumanyi ba mama bye bayitamu. Nenze now after growing up really now I respect my mother kwanga really okuza omwana. Abamu kumwe mweremererwa. So anybody akyayina mama we please bambi mwagale musabire. Era kati nabitegeera mama ye mama. Enensi ne bwe tulijisanyusa abantu tebasanyukika. Era osigalawo na mama wo. Abantu batu frustrate nze, abantu batu betray nze, abantu bataddemu trust, abantu batu walanyi nze bampalana. Niya sina kye nabakola. N'omuntu agenda okulaba tobonaabonanga bw'ayagala. Omuntu agenda okulaba okulaakulanira ku speed. Nagamba wait a second. Eddagala lye bamuwadde mu masabo terikoze. N'asooka akuwalana. Kwa batuwalana bonna tetulina kye twabakola. Tewali. Byaffe. Byetwekoleredde n'amaanyi gaffe. Niranze nava ku bantu ennaku zino. Ansekera gwe nsekera, mbuuza gwe mbuuza.
ate era muve w'abantu abantu mwabakyala abantu ennaku zino ekonomi tetambula bulungi ogenze ewo omuntu gyoyagala opame mutoyi ate olya emmere wano Kaluviri kanje yapama mutoyi ya pasta bugingo wadde okukifulasinga nitopama muwumba omunene bwe gutyo neva asyagala pama mutoyi zange abantu mujja mumaze okulya emimonde gyamu ziri toyi ennaku ze ziba ziba za butuli butono ofulasinga tagenda nze era nazimbye toyi yebweru those who want mujja kupama mweyo omuntu aleeta omuwumbo n'akufuukira ekizibu enyumba no so temukyala lyomu abeere mu layini ye. We meet next time. Si buli kye njogedde nti kyamagezi mujjemu ebyamagezi bitabazimba mubireke mwabanvuma mukolo ogwo manyi waliwo abapatwa n'omulimo tujja muvuma everyday nga gwe kyokola kunnwanisa abantu nga banjogeredde abantu bagenda ne ku mulimo gwange ne munsombera amayembe amahoni gana agembuzi ne munfuuyire mmindi kyokka musobola naye buli kimu mujja kisasulira Katonda ono tali azaamaanyi. Kibedi yali amanyi aligenda keruzira Kibedi abadde ataaginga ne Uganda police leero aliruzira nsemala nekusasula naze kati omuntu bwankola ekikyamu ng'asirika nga musabira Katonda singa nyirira bwenti ne munangira akakana kasiyazi nenga Junior bukuba atambula mbigula Katonda bwaba yampa lwaki sebigulire nabigulira mu ttaka ne kubanga nyirira abantu bagala oli bubi abantu bagala oyomba abantu bagala ofudde afande nkulamusiza olaba n'abasirikale bamanyi baabo bambuzizza these are soldiers abasirikale baabo bambuzizza ti Junior jebale kati gwe oli eyo toyina wadde you saw them they were greeting me these soldiers tembawudde nga bambuza Junior. We have made names tine majje batumanyi kubanga nze wenkolera live this is a military institution nako okunkwatira ku bya live tovola ba live nzikolera kumpi n'amajje mune ebintu bya Uganda bakulwalwe stingirawo abaagala okunkwata muli bangi. That's why live nange nzikolera kumpi newa General Muhoozi Supreme Command of the Armed Forces. Kati gwajja okunkwata osooka ombulire ode evuddewa tumale okuba yesimu naye mu Uganda arrest live zino inazikolera wantu nga wali safe ati lesi munnange obeerenga osobola okwekubira ku nduulu nti bannange baabano bantwala naye goli makindye mu kimwanyi bajja okukuba ebyo ebinnya malenve wano maama ey'olwaleero bwete bwebadde kanve wano abasirikale balabika bakomyewo bagenda ku parade. We meet next time from a afando yajja tugende. Let him come. And we go. Mugamba afanda je tugende baba na basirikale bakomyewo like bayina bagenda okola. So allow me to say goodbye. We shall meet next time mweraba. Let me leave here. Ugamba oti afande. Mwebale kuuma gwanga. Baba era no bantu balamunga tebanna batuma kukuba. When they are caning you, they don't remember that you are their friend. Aba amaje. Sina mukwano na musirikali. Nanze bakama baabwe I only interact with them on principles.
Bannange tuve wano omanyi oyo omwana anja kumuleka. Moze afande ita Moze tugende. I want to leave. Wama we meet next time. Manyi bampa security. Mbadde temanyi nti bankuuma. Nesekereko mama. Bye bimpalanya. Nesekereko mama mutabani wa mirundi ndi banda baki. Bijja bigereke. Ensi tekungulwa. Bakitaffe babikolerera. Kati muli omuzimbi emitima. Kati baleko kumanze bakuumeggwe. Wama meet next time ba